I want to remind the House that under Article 152 of the Constitution, no tax shall be imposed except under authority of an act of Parliament. The bill was brought, the act was passed, and as part of that passed the law. It's only Parliament that can make amendments or make changes in the law. Therefore, the available and perfect options for the government to propose and bring an amendment, the Executive Amendment 2008. I also want to inform the government that under our rules of procedure, under Rule 118, dealing with urgent things, Rule 118 provides as follows. Where the House determines, upon recommendation of the appropriate committee of the House appointed to the purpose, that the particular bills of an urgent nature that bill will be introduced without publication. 1182. Copies of the bill referred to in Sub-Rule 1 shall be distributed to members, and the bill will be taken to all its stages in a day, notwithstanding anything in these rules. Kakati etteeka bwe libanga limaze okutegeereka nti kyamu kyokka ng'etteeka eryo okuliteeka mu nkola ojja kuba Uganda ssente zaabwe naye ng'omanyi nti kyamu bwe tuba kye tusabye olunaku kye mbadde nsaba olunaku lwaleero tuyinza obutayimiriza tteeka kubanga ekyo kyetaagisa enteekateeka emitendera egy'enjawulo naye okuyimiriza okussa mu nkola etteeka Paalamenti ekirinako obuyinza obwenkomeredde ne gavumenti ekirinako obuyinza obwenkomeredde era kye mbadde nsaba sipiika olunaku lwaleero akkirize Paalamenti eragire mu butongole gavumenti ya Uganda eyimirize okuteeka mu nkola etteeka lino. Naye okugamba okutujuliza nti tulinde nga bo bwe bakuŋŋaanya nze ndowooza bannayuganda bali mu kubbi kubanga oluvannyuma bwe tunamala okulikyusa nga bagamba bo bwe bazitwalako bazitwale kubanga kyali mu tteeka. Ayogedde ndowooza okutuvuba obutakiyisiza wano abadde omukulu anoonya credit. Manyi Museveni ayagala nnyo credit, ayagala nnyo muwaana nti yakoze ebyamagero. N'olwekyo nze sifaayo. Ekikulu kya byonna nabaga nti omukwano gwa Museveni kuva mu ngabo omala munyoola mukono n'olyoka omujjako obusuuza ebibyo. Kati twagala okuyozaayoza bannayuganda nti tumunyodde omukono bw'aba ekintu kyabwe akisudde ffe tugende maaso n'okunyumirwa obulamu, tugende maaso n'okugyayo ssente zaffe ze baatwala nazo kati tuzibanje. Era kimanye nti kati weero tumusuuziza ezibadde zitannakwatibwa ze yasooka okukwata tuzibanje.